Asiza mutya balungi abeekumira ku munnyo yo program Tambula n'okumanya. Tusooke ne katala lyaffe ery'okuzimba Pentagon. Olwaleero tuyitire mu Equity Bank. Equity Bank tulinayo akawunti nga akawunti namba eri 104 320 174 5243 eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Buli ttabi lya Equity Bank oba agent wa Equity Bank osobola okugenda n'oteekayo ssente ezo ze weetema okubeera nga z'oteekayo buli lunaku. Twakkiriziganya nti kino tukifule kya buli lunaku, tukikole buli lunaku okumala emyezi 6. Ate munnayo osobola okuba nga gwe banka tekuli kumpi nga bigenda kukooya, kwata essimu onyige *291#. Bw'omala otekemu merchant code yaffe eri 1070. Bw'omaliriza ekyo oteekemu omuwendo gw'ensimbi gwe weeyama ogwa buli lunaku, okuviira ddala ku siringi 5 okutuukira ddala ku bukadde 5. Zonna gwe zewasalawo z'oba oteekamu. 5 bizimba, 1,000 luzimba, 2, 5, omutwalo, 2, 5, 10, zonna zizimba zewasalawo z'oba oteekamu. Oba okimaliriza oteekemu reason teekamu Pentagon oba Church oba HPMI. Ekyo bw'oba kimaliriza onyige 1 okonfaminge tesente ozuwa House of Prayer Ministries International. Ekyo bw'okimaliriza egenda kusaba piniyo, pini giteekemu. Nkwebaza, weebale okuzimbira Mukama ennyumba. Tuli mu program Tambula n'okumanya. Tubadde ku kintu ekya mayirungi. Amayirungi tulina omumanya nti endwadde z'obwongo kasita otandika olaba munno ekintu tulina okwejjamu spirit ya Cain. Ey'okubanga Katonda amubuuza muganda we gy'ali n'abuuza Katonda, am I my brother's keeper? Ekyo ekibuuzo kibi. Tulina okuba nga ffe tuddamu buuzi nti am my brother's keeper, obe ng'ofaayo ku munno. Waliwo omuntu gw'oyamba si lwakuba omuyinako oluganda, naye muganda wo ke tuyitaako obuntu tuyiga okulumirirwa. Unfortunately tuli mu mulembe ogutakyafaayo mubi. Gye emirembe Katonda gy'agamba egisembayo. Buli muntu ajja kuba afa ku bibye. Tugamba teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Nti osanga accident awantu mu kifo ky'okuyamba buli omu akutte essimu anoonya content. Nga mulaba omuntu afa, mu kifo ky'omuyamba buli omu aggyeeyo ssimu. Kwegamba olinga akuba ejjinja erisembayo. I was watching something on YouTube yesterday. Waliwo abaana abafa 3 accident emabegaawo. Kati somehow nagudde kweyo. Bana bali abooluganda. Yes. Kati the mother was giving her speech. N'agamba yatuuka ku scene naye nga tewali amuyamba. Ng'abantu bayimiriddeawo bangi, abuuza naye teri wadde afaayo. Even the police abaaliwo essaawa eyo nga bamugamba just kufiiringa mpapula na biki. But nga talaba ayamba. She almost lost even the other girl eyali mu ddwaliro at that particular time. Simanyi oba yawona ye. Naye nga 3 bo osanga baalitaasizzaako n'abamu. Naye nga abantu bayimirirawo buyimirizi ne bakwata masimu. Teri ayamba. Waliwo ezimu video zolaba ku social media ne weebuuza gipostinze ategeera. Ng'omuntu alajana bannange munyambe nga buli omu aggyeyo ssimu ku postinga. Bannange akabenje kali wano. Bw'oba gwe toyambye ani gw'osuubira okuva ewala gw'oweereza ku ssimu. Gyo nabadde ndaba omanye essimu eno nnungi, social media nnungi ku bantu abagikolerako ebintu ebirungi abagifunyemu mu bintu ebirungi. Naye kyekintu ekituleetedde okuba nga tuconnectinga n'abali ewala, disconnectinga n'abatuli okumpi. Nti essimu oli ku ssimu all the time. Kati nti weerabira okuyamba n'omuntu ali wano n'ofa ku mulala ali eri abirabe bulabi nga tayamba na kuyamba. Naye tubeere ba brothers keeper nti wolaba omuntu nga atandise okulaga embeera z'obulwadde. Step in. Amalwaliro gano agamu galina ambulance ez'amalwaliro nti mpozi babeera overwhelmed n'abantu nga teziriiwo. Naye bw'oba osobola okukwata emitwalo 2 n'oteekamu omuntu transport amutwala mu ddwaliro. By the way kyataasaako n'omu ku our relatives. Yafuna akabenje ku lw'ejjinja. Actually ndowooza ye yali survivor. Yali ayitawo passerby yalaba nga ono akyalimu obulamu.
n'amukwata n'amuteeka mu mmotoka ye n'amuvuga paka mu ddwaliro. There's a hospital mu Jinja. Kisoboka. N'alyoka n'asigala nawo. Abantu abamu batya natwalako omuntu emulago then nga casualty ekyali eno ni mulago eno kati nga bw'otuukawo ojjukirawo casualty yali walingawo ka police post wabweru nti akabenje bw'otuukizawo omuntu nga wakabenje baagala okole statement ekitaliimu buzibu toli criminal era natuukawo ne mbagamba ono wakabenje mujje ku kkubo nsanze bamutomedde biki ne bamutwala munda omukolako ne bambuuza omusanze wa nimba buli musanze wanne wano bwe bati ne omanyi kye kiyamba police tracing ab'enganda nti omuntu ono bannange ne bakola press statement bagamba omuntu ono bamutomedde ng'ali ku luguudo luno na luno tekitegeeza nti mwabawa information mwaziza emisango kati abantu bakityanga nedda bw'oba toli muzi wa musango otuulawo n'okola statement n'oyamba omuntu kubanga buli ddakiika eyitawo omuntu ono obulamu bwe buba bweyongera okukka naye ate bw'otaasa tulina omulimu ogw'okusensitizinga abantu nti poliisi simbi okola statement si kibi si kibi okola bukozi statement nze nali nkozeko statement nga nze naziza n'omusango neera saasulayo wali okoze ki bantwala eyo entebe njagala olugambo anayi bampita entebe eyo nenkola statement ne bagamba wawasizza mu culture yange omukazi nga tawasa kale bakuwasiza ne mbabuuzaani ne bagamba omumanyi ne bagamba mwe mumpise mwe mumpa information mumbuulire ani yampasa era ddi nti tuyina vidiyo eraga nti bakuwasizza konze nkulaga vidiyo zenina wano mbuliro bambaga nembalaga vidiyo zenina nga ninamu vidiyo ya gundi kanokoze omukwana ne mugambe yali mbaga ya nwaji you prove oluli lwali luyimba kati temunkunya nti tudde muŋŋambye okola statement kyemmanyi mumbuuze kibuuzo omanyi police ene tu intimidating ate bw'osanga omuntu ng'abadde alina interest mu musango wabeerayo aba intimidate oyo waliwo omusajja yanzijako statement yansanga lwakuba ndi mu buufu yalina interest mu musango nnyo nemmanyirawo bw'aba talidde enguzi aliko ekikyamu kubanga statement etegeeza mbuuza nkuwe answer tonkaka lwaki oyagala nkuwe gwe kyoyagala nze nkuwa kyemmanyi nagamba kati egwe Makula yawasizza emu yasinze Makula amanyi gange gago kwa idi nemugamba ani gwe oyagala okujjako statement Makula obanze kubanga ndimu abantu babiri ebintu ebimu n'okuba ng'oli mu buufu by the way ndowooza n'ekitiisa abantu intimidation eyo babeera intimidated ne bakutiisatiisa ate mu mateeka ga poliisi tebabakkiriza kutiisatiisa muntu kumugyamu information omuntu olina mmubuuza kibuuzo omugambe waliwo omusango wegutunewe okuguddwako okikkiriza oba nedda nti nedda bagambye kino na kino kituufu oba yiye oba nedda nze ombuuza ebingi nkugamba nkubulye nina right obutakuwa answer abamu batya na buti okuwulira ekigambo nti ogenda ku police station kimukuba entiisa nzijukira omusirikale yambuuza nti ewaka obeera ne baani konzi obaagazaaki bikwataganira wano omusango guno yali abaagazaaki nanga just njagala kumanya nemugala just oyagala mmanyi oba bikwatagana n'omusango mbuze bikwata ku musango obeera ne pastor Bujjingo konze ye ekitegeeza mwami ne mubuuza gwe bobeera nabo abaana bo baamibo nze kati omusirikale twekube wagana naawe ng'omazeeko bantu kye tulina okumanya nti olina eddembe ku poliisi okwogera n'obutayogera kyekisooka lwaki amateeka gakukkiriza okuba ne looya amateeka abamu kye bava bagamba kaninde looya wange asooka era okulinda looya tula wali mu kasenge paka lwatuuka bw'oba tomulina kikakatako gavumenti okuwa looya osobola n'obagamba mumpe looya kibakakatako kyova olaba ogenda mu kkooti nga tolina akweyimiridde nga defense government lwaki bakuwa looya wa gavumenti mu kkooti eno olina kutandika naye olina kutandika naye nti bakutte yes etteeka liri ntosulayo ennaku 24 saawa 24 so kitegeeza bagenda kutwala mu kkooti essaawa ezo wezigwako ogenda mu kkooti olina okufuna defense yo looya wo gwe balina okukuwa
kati awo otandika okuwoza naye bagenda ku intimidate nga bakukozesa ensobi oyogere ky'otalina kwogera. Tubaddeyo tuveeyo lumirirwa omuntu lumirirwa omuntu so totya poliisi nze poliisi bannange simanyi naye abantu kuva dda sifunangako encounter mbi na poliisi okugyako guno wosanze omusango nti omuntu akulinamu interest nnene nnyo n'agamba nti ogenda kubeera wano paka ssaawa nnyezi ekyo era nabuuza omusirikale mateeka akyagakola statement gambeeze wano nga sinnafu tonnangira na musango nti ngenda kukumira wano bw'oba paka nimugamba ssebo nina looya ajja mulindeko atuuka looya n'atuuka era looya bwe yatuuka ne bamuza ebibuuzo n'abagamba ebyo tajja biddamu kati bya mu kkooti bwe muba musanze omusango agende mu kkooti si gwe kkooti oli poliisi you're taking her statement ekitegeeza wagukola you're not court kooti yesalawo oba wakola omusango batowagukola bino ebyokwogeza nti yennagukola tobikolera ku poliisi lwaki weewaayo linda kooti ofune n'akadde akalowooza omanyi bw'oba otidde tosobola kulowooza you don't wakiri osirika naye eyo tugenzeeyo nga tubagamba nti mubeere nga muli ba Luganda nti omuntu bw'omusanga abeere muganda wo Katonda ali mu ggwe takuganya kuyita ku mulwadde kwagudde kabenje kubanga Katonda yatulaga byonna ng'ali ku nsi n'atuwa the parable of a good Samaritan nti bonna babasuubirwa okuyamba basobola obutayamba bonna bakabona nkitegeeza nti n'omukulembeze w'enzikiriza asobola olema okukola gwe ky'omusuubiramu okukola gwe kikole beera the good Samaritan so tuyamba abantu bano so tubali twogera ku mbeera ey'obwongo nga bukoseddwa amayirungi obwongo bw'engeri gye bukosebwamu twogedde ku ndwadde gye bayita psychosis naye endwadde eyo eyina obubonero nti omuntu kati abulina agina waliwo kye bayita hallucinations those hallucinations kwe kulaba ebintu abalabye batalaba era kasita omuntu atandika olaba bye mutalaba waliwo abantu nga balwadde nga ekigambo ekyo bw'okiwulidde tekiva ate ku ndwadde nti anywedde biragalalagala waliwo bakiyita mbu near death experience omuntu ng'ali mu ddwaliro mulwadde obwongo bwe busobola okukyankalana nga anaatera okufa n'atandika olaba bannange webaka mu buliri n'owulira ng'agenda okuggwayo wansi so ekyo kisobola obaawo so si buli nti ayina ekizibu ekyo otandika okugamba ono yatandise okukozesa ebiragalalagala so waliwo abantu abamu nga embeera eyo evudde ku bintu ebyenjawulo so omuntu apasivinga perception alowooza nti ekyo ekintu kiriye nga bw'ayagala ye bw'akiraba naye asobola okwagala obbakaka mukirabe nga bw'akiraba asobola okuwulira kye mutawulira kye bayita hallucination kitera okubaawo ku mutamiivu intoxication yonna esobola okukyusa obwongo zezo effects z'obwongo omuntu asobola okulowooza waliwo amukwatako nga tewali amukwatako asobola owulira ebimutambula nga tebiriiwo asobola owunyiriza nga mwe temukiwunyiriza waliyo omuntu awulira amaloboozi nga temugawulira kati eyo embeera mu busawo weeri naye embeera eyo bw'eba weeri omuntu asobola okuba nga ye kangereze mu bayibuli tulina kye bayita okwogerera mu nnimi twadde tukidisikaasingako n'omusumba waliwo puroguramu gye tuleeta ya bible study ku Soul TV ne pasita naye twadde tuli awo tunyumya mu kwogera ku nnimi ne mugamba naye tulina ekizibu nsaba onnyambe omuntu lwaki alowooza atayogera mu nnimi tajjudde mwoyo bonna balina okwogera mu nnimi kiri bwe kiti ayina omwoyo asobola okwogera mu nnimi naye kyo kitegeeza nti buli ajjudde omwoyo agenda kwogera mu nnimi era omuntu bw'ajjula omwoyo bw'alokoka mwoyo mutukuvu amutuulako tumulabe ng'ayogera mu nnimi bw'atazoogera then si mutuukirivu then bw'aba nga si mutuukirivu
Bayibuli eyogera ku nnimi za bika bibiri, ez'emizimu n'eza Katonda. Era okuzaawula Katonda naawe azoogera. Kyova olaba atugamba nti olulimi luli wakati wo ne Katonda, waliwo we lutakolera ng'abakuli awo okumpi tebalutegeera. Kati kankigereze ku nnimi nti omuntu asobola okwogera ennimi nga ye azitegeera ne Katonda we, nga gwe tozitegeera ze n'omusanga awo. Era ennimi teri muntu ayogera lulimi ng'ategeera nti ategedde n'okutegeera kyabaddeko. Ekyo ekyasigala wakati we na Katonda, era toyinza tegeera nti oyogedde bino. Bakikubuuza n'okikubuuza ky'obadde oyogera nga tokimanyi. Ebanga moment nti oli mu kaseera na Katonda wo. Kangereze nti Katonda asobola taking over ng'ayagala communicatinga naawe. Naye nga waliwo abantu muli mu crusade musaba. Muli wonna we mulaze muli mu kusaba. Katonda n'akweyawulira ne mu communicatinga abiri nga teri awulira ky'oyogera naye nga Katonda akiwulira. Ng'era mu communication eyo ategeera Katonda naawe omuwulira. Naye kasitova kati mu spiritual realm eyo nga oyawukanyeewo toyinza kutegeera ky'obaddemu. Be bakuwulira nti obadde oyogera mu nnimi naye nga gw'ogamba mbadde njogera mu nnimi. Tekiriyo. I speak in tongues. Oba olimba. Olimba. Abajulira nti abayigirizwa bayogera mu nnimi tebaali bayigirizwa b'ennimi. Baali bantu babawulira. Abaali babawulira. Agamba tubawulidde boogera mu kati nnimi muve ku bino bye mufeekinga. Nina we nali some crusade, omusumba omu n'alinnya ekituuti. Abantu bonna baliwo abava mu kyaki ne batandika okwogera mu nnimi naye ngamba they possessed oba waliwo n'ebyempulira. Omanyi possession waliwo ya Holy Spirit ne evil spirit. Kati nga nebuuza bali possessed naki. Then omusumba avudde ekituuti n'ova mu nnimi nga sibitegeera. Naye nga omusumba ajja kubinnyonnyolako speaking in tongues kino. Kikolera wa kivaawa biki. Naye waliwo kati eyo ekisobola obaawo. Omuntu yinza olowooza ali embeera eyo ye mulwadde naye ng'embeera gy'alimu asobola okuba nga communicatinga na Katonda we nga si mulwadde. Bawula abalwadde ng'ozze olaba ebintu bye embeera. Tuyinza okuba kisa kyo tuli wano tonnalya mayirungi tonnalya kintu kyonna kyonna ng'oli awo munda oli mu kusaba. N'otandika okwogera n'ekisenge. Those are visions nti nsobola okuba nga Katonda akulabikidde nga nze siraba ng'oyogera. Nebuuza singa Mary usinga aliwo omuntu omulala Mary nga Gabriel ayogera naye asobola okuba nga teyalaba Gabriel. Naye ate waliwo Katonda we yalaga malayika nga abakazi bagenze ku ntanda bonna yabeeraga. Naye Musa bwe yayogera n'omuliro mu kisaka aba mulalu. Omuliro bayitha kiyinza okuba nga ye yali alaba burning bush nga bala tebagiraba. It's possible. Kati saagala tugambe nti osobola osanga kyova olaba osobola okusanga be bayita abakristaayo. Abakristaayo bonna abantu babayita balalu. Asobola okweyogeza naye nga teyeeyogeza. Because Christians tukkiriza mu visions. Tukkiriza mu Katonda tulabikira n'ayogera naawe. Kati mu kwogera naawe omuntu yenna asobola okukusanga alaba mulalu. Kati ekyo mu bulwadde obw'obwongo kyangu okukwata omuntu nga mukkiriza n'omutwala ebutabika. Nagamba nemumugamba ekibadde noga kyogamba obadde totegeera kiri obadde oyogera wekka. Nagamba badde njogera biki? Nagamba mbadde njogera nene danze nabadde njogera ne Katonda. I was praying. I was talking to my God. Nedde byobadde oyogera badde tebikwatagana. Kati mu psychosis mulimu kye bagamba nti nga speech yo esobola okubanga tekwatagana ebigambo byo. Osobola okwogera ebigambo 10 mu sekendi emu nga tekuli kikwatagana bisobola okukwatagana mu flow naye meaning nga byanjawulo. Kati abo abantu basoboka okusangibwayo. Kati bwe kiba kiri medical ekiri spiritual gye kiri. Era towakanyanga nti Katonda ayogera asobola okweraga. Waliwo president yagamba yakola statement mu bintu by'okugalawo amakanisa wansi waliwo ensi abakulembeze amadini bagenda ne bamugamba naye Katonda teyasanyukidde kyokoze kyokugalawo amakanisa gamu. N'agamba yabagamba bw'aba ayogedde nammwe nange ajja kiŋŋambe
kati Katonda visise za njawulo. Waliwo attitude mw'okyogerera nga ya kumookinga. Bw'aba yagala ajja ng'ambe. Waliwo baddekawo kangeze kisa kino gye n'oŋŋamba omanyi general manager abadde agambye nti okole kino ye tasobola kutuuka yajja neegambire. Awo ndi mukuvoola office. Awo yajje kati okiŋŋamba nga naye yeetuukire. Ne baba onagamba ayogedde naye nga nze tannakiŋŋamba. Kati Katonda asobola okujja nga bwe yagira Herod luyi. Nebukadneza alya muddo. Buli omu asobola omulaba mu ngeri ndala. Kati tujja kwawula twegendereza okwawula waliwo kye bayita hallucination mu basawo nga bakiraba mu ddiini yo nga gwe mu ddiini yo oli mu mwoyo. Ebintu ebiri spiritual bakolako statement yagambe oba Kayindo tafe yagikola ebyabajjeno mubirekere bajjeno. Ekintu eyo statement nnene. Ebiri spiritual bibeera interpreted by spiritual leaders, not politicians. Era aba politicians abayingira mu bintu by'omwoyo tebategeera buli gwe munala amujja laba mulalu. Waliwo ekintu ky'osobola okukola mu nzikirizayo omuntu n'akulaba ng'ogudde eddalu. Naye abantu abo balalu beeyogeza namusanze atunulidde ekisenge ng'ayogera nga ffe tukkiriza nti osobola Katonda asobola okwogera n'owulira eddoboozi n'omugamba ayogera omuddu we awulira. Ffe tukikkiririzaamu. Kati mu basawo bagamba oli mulwadde wa bwongo. Embeera psychosis balaba ogina. Naye kati bwe kijja mu muntu nga naawe okimanyi alina ebiragalalagala by'akozesa. Kasita atandika embeera y'okuba nga alaba bye mutalaba. N'alaba omunya ng'agulabanga kintu kirala. Ekintu kyonna kyonna ng'akirabanga kintu kirala. N'atandika owulira amaloboozi. Waliwo oligosanga ng'akutte ne ku mutwe ng'awulira ebintu bingi nnyo bireekaana. Oba nga waliwo ayogera naye nga yeddamu. Ng'addamu. Mmwe temumulaba era ng'agamba naye tomuwulira. Wuyo aŋŋambye kino. Kati ekyo bulwadde bwa bwongo katuba tujja tuuka tusomesa engeri obwongo gye bukyukamu. Naye ekyo ekintu kitera okubeerawo ku bantu nga bagenda kufa. Obwongo bwe butandise okyuka, waliwo kye bayita brain death. Communication y'obwongo etandise okyankalana. Kubanga obwongo bwe bufuga omubiri gwonna. Asobola owulira n'okulaba bye mutalaba. Era kyangu owulira abafu. Teri muntu alaba abafu b'atalinako nkolagana. Now obwongo bwe busobola okuba nga bugenda naye nga relatinga n'abantu be yali ayagala. Naye mmwe mubamanyi baafa. Ye ali mu relationship n'omuntu nti bwe mba mbadde mu bulumi nsobola okuba mbongo bangamba singa Kisakye waali. Singa Makula waali. Kati nze mbongo nsobola omulaba nga yalinga annyambako yambudaabuda. Naye kati bwe mpita erinnya lye mmwe mumanyi yafa. Nze aba mulamu mu mayindi yange. Era batandika kugamba atandise okulogootana. Kati omuntu alina endwadde ezalogootana kye tuyita okulogootana ebintu tebikwatagana. Asobola okwogera ekigambo ekimu kirala ne kijja ekirala ne kigenda abanga afa omuntu omulwadde w'obwongo. So naye ono afa waliwo disconnection kati from reality. Nga ono gy'alina nti kati atandika olaba ebirala mwe bye mutalaba. Era abantu abamu bwe bagamba nti abadde agenda nadda. Kyangu okugamba nti nabadde ndaba ekitangala ne mulowooza buli afa alaba ekitangala. Tugenda kuwummulamuko katini tovaawo. Tuli mu program Tambula n'okumanya kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo. Nze kisa kyatagenda ndi n'omulungi Susan Makula Bujjingo. Hallucinations. So bw'ofuna omuntu ng'alaba awulira abantu omulala gy'omusanga aseka yekka kitegeeza alina kyalabye mmwe temukirabye, alina kyawulidde mmwe temukiwulidde, awulira amaloboozi. Kati nga bwe gambye twawula eby'omwoyo n'ebiri medical. So bw'osanga balokole nga bali mu church no first time yoyingiddemu ojja laba abalalu. Era ojja laba abatabufu b'obwongo. Naye ng'ebiri spiritual biri biblical. Bw'oyingira religions endala sijazogera kubanga sibeerayo nnyo. Naye ojja ssanga nga balina kye bakola ekindi. Era twewale nnyo okujajinga nga totegedde buuza lwaki kikolebwa nga bwe kikolebwa.
lwaki abantu bakola bwe batyo lwaki abantu kubanga ebintu ebimu tubiraba nti experience ezimu kubanga oba tomanyi kitabo kye basoma byaliwokko gwe olaba kipya gwe olaba kipya nze kubanga Katonda engeri gye yayogera ne Ibulayimu n'amugamba leeta mutabani wo kati conversation yali etya kitegeeza ono Ibulayimu yayogeranga osobola omusanga nga yeeyogeza kati naye bwe kiba ekiri medical nga nawe olaba nti wabaddewo embeera kubanga waliwo embeera ereeta hallucinations nga eddagala erimu nga bula eri omusujja edda batukubanga kwinini n'ova mu nsi n'ogenda mu nsi endala eddagala ery'amaleriya erimu bagamba ezimu antibiotics waliwo ebika ebimu ebiyinza okkireeta waliwo so ojasanga ddagala lyoliko nga side effect yezze so bweba mbeera nga yekirese nga sibiragalagala naye biba biragalagala ng'okimanyi omuntu abikozesa eyo embeera wejja kitegeeza atandise okulwala obwongo era mu mutwale mu ddwaliro ensonga endala bakiyita delusions eyawukana na hallucinations nti waliwo belief kati si kulaba oli alaba byalaba awulira byawulira naye waliwo ono akkiriza nti alina kyali naye nga mwena mukimanyi takiri kye delusion nalowooza mugagga era mugenderera abanywi abakozesa ebiragalalagala ekyo ekintu kibabeerako nnyo waliwo balabye engeri gye batambula avimba beera n'oluvimbo bakuyita kulya luvimbo osanga omuntu anywedde enjaga omuntu ali amayirungi nga n'emikono gigaziye oyinza osanga kati nga yeeraba ye nannyini kibuga ssente azina nannyini kibuga bino byetwogera nti oyo ye ekibuga kikye ssente ng'azimba ng'abouncinga ezo gabanga malala nti ali ndi biga mwe namba singa abantu gwegendera omuntu agoma ayina kye agyewulira either ayinamu ssente oba ayinamu ki nawe nobwoba sitoli bye bagamba nti bayaaye eyo entambula ejja ng'olina kyolaga kyolina kyowakivinze so ojja gisanga nnyo mu banywi b'ebiragalalagala entambula ye ekyuka ennyambala esobola okukyuka ng'ayambala chains ng'alowooza gold ng'alaba wakabi ng'ayambala ebintu asobola okweraba ng'omuyimbi ow'ebweru n'ennyambala n'ekyuka ennyimba bw'omusanga za rappinga omulala yeeraba nga yakulira buli kimu famire yonna yagikulira mwenna balaba buddoogo so delusions eziba wabawo eyo belief eri fake nti ali naye nga tali ekyo twagambako nti omuntu asobola olaba omusirikale n'alaba nga yejje no ku ye ng'alaba balina mukubira salute ate baagala mukwata n'alwana n'abasirikale kyangu nnyo okusanga anywedde enjagala oba ebiragalalagala ng'alwana n'omusirikale ekiyinza omugolokosa kuba sasi mu bbanga kibanga ekidduse gubanga muzimu oba bano gitya amasasi so kibanga ekimuvuddeko nadda mu sense ze abasinga kyovola baatuuka mu kkomera bamuteeka mu kaguli bw'amala okudda mu sense ze ne bamugamba wabadde wano olwana bannange nsaba kunsonyiwa musirikale sisobola kulwana naawe nga ye tajjukira na kujjukira nti yalwanye emu bw'aba yakatandika okosa ebiragala kisobola okubaawo ekiseera naye endwadde esobola obeererawo ddala omuntu bw'aba nga tajjanjabiddwa oba nga tavudde ku bintu by'abadde akozesa ebireese ekizibu ekyo nkyobola bw'osobola osanga bano abalwadde b'obwongo bwe tusanga ne tugamba nti mulalu nga ye kasasiro tamulaba nga kasasiro ffe tulaba kasasiro asobola okusala ekkubo nga mulaba emmotoka egenda mutta nga tagiraba bwongo asobola otuula wakati mu kkubo emmotoka zonna ne zimusala ng'alaba nga ndoza butoyika baliwo abazanyira mu kkubo n'agikuba n'oluyi kati obwo bwonna bulwadde bwa bwongo kyobalaba nti babakwata simanyi gavumenti oba ekyakikola edda nga KCC ekikola mu Kampala neekwata abantu abo bonna ne batwala mu ddwaliro ebutabika babakwatanga ne babatwala simanyi baba kyakikola era bambi abamu bagenda ovaayo nga tebalina nabaabwe tebamanyi we batandikira so tulina okutunulira nti omuntu bw'atandika okulaba nti alina ssente nnyingi nga tazirina
Waliwo abantu abamu nga kati nga abamu power yaabwe ate nga mbi side embi ng'alaba nga asobola okukulumya asobola okukutta ye ng'akiraba. Kyangu okusanga omuntu oyo ng'alowooza alina power over you ne ku muzadde we ng'alaba ye yamusinga. So ezo ebifaananyi ebyo kasita atandika obbifuna n'atandika okweyita mmeeya mubawulira naye ng'omuntu ayeyita mmeeya njaga emutawaanya. Tulina okutunuula ebintu byonna. Mujja kusonyiwa sijja kwogera ku bayimbi naye bawulira nga beeyita titles ezimu nga zitiisa. Dokita simanyi biki naye nga tayina ye nga yeeraba yooyo. Naye bw'otandika olaba omuntu nga atandise okufuna embeera bwe zityo muyambe. Kireke kubeera nga kigenda kukosa obwongo bwe bwonna manya obulamu bwe bwonna. Kati abantu bano betwayogeddeko abalina disorganized thinking and speech. Obwongo bwe communication ebintu bingi mu mutwe. Idea zijja nyingi n'azoogera omuntu gumuta concentrating aba akola kino n'akivaako ng'ebintu bingi. Asobola owulira amaloboozi mangi ng'ayogera awulira ebintu bingi nnyo ebimuli mu mutwe n'endowooza yalowooleza kumukumu osanga omuntu ng'ayogera. Aba atandika kino n'adda ku kirala. Abatandika kino nadda ku kirala obwongo bwe bukyuse. So eyo effect y'obwongo eriwo nnyo ku bantu abakozesa amayirungi. Kati tuve tugamba nti ebbanga kkulu oba obungi kubanga osobola okubanga ebbanga gwe wakakozesa mwezi gumu naye nga byobadde onyo omuntu abinywera myaka 5. Kangereza abantu bagamba mbu n'abagagga banywa enjaga. Mpulira ezo statements. Okiwulidde omugagga. Enjaga y'abagagga bagitabula. Nakolako mu kifo nga balina enjaga yaabwe bagiteeka mu ngeri ya sigala naye ng'eyaabwe entabula erimu ebirungo birala nga kalimu nga kangereza omwenge gwonna mwenge naye mu kugukola bateekamu ekipimo ky'omwenge katugeze nga bw'onootabula kale amazzi n'omwenge oba amata mu mazzi. Kati waliwo anywa amata nga mwenna gafaanagana kkala nga temuli mazzi yo yanywa emmandule. Emmandule 100% alcohol. Bagiyita raw material mu kukola omwenge. Bakwata emmandule ne batoolako katini. Era abantu abanywa omwenge buli cupa y'omwenge oba wine oba kyoba ki kyonna kyonywa waliwo ekintu kye bayita alcohol content. Omwenge gulimu kyenkanawa. Ebisigadde mazzi biki bye bateekamu. Ojja sanga ng'omwenge guliko 8.5%. Omulala guli ku 10, omulala guli ku 1, omulala guli ku 0. Kati n'ogamba abagagga nabo banywa omwenge naye ng'eccupa gy'aguze eri 0.2 alcohol content nga gw'oli kaseese raw material yaguli. Kati emmandula eyo tegenda kulwisa ng'oli anywa 1%. So tuyinza okugamba nti naye oyo omwenge agunyweredde emyaka 5 nga twalalanga nsigo. Naye gwe n'ojja ng'ogunyweredde omwezi ogwo nga gwe wanywa raw material. Mu Uganda amayirungi bali ku raw material naye ng'obungi bwayo tebalina dose. Kati mu kulwala waliwo okulwala okujjanga gwe ate osangiddwa era olinamu endwadde endala. Kati obwongo bw'oba obuteekamu omwenge n'ogattamu amayirungi owedde. N'abantu abanywa kati abanywa amayirungi bangi bakozesa chewing gum. Chewing gum eyo lwaki bamukozesa abamu ayinamu ka test okuleeta gali amayirungi. Test eri mayirungi obutagiwulira nnyo nti mulimu akawoomerera. Era omuntu bamusanga ayinza olowooza yeegaya chewing gum. Akwata chewing gum n'amuteeka mu kamwa n'alirako amayirungi. Kati amayirungi galina amazzi agavaamu g'omira wadde tomize kikoola n'omira galimu olusanda. Era ekimu ku side effect y'amayirungi kati ng'oggyeko obwongo katugenze ku kirala bakiyita constipation, olubuto okwesiba. Kati olubuto okwesiba abamu kiri waasi bamirirako chewing gum oyo. Constipation njagala bagereza waliwo omwami eyali ku salt eyava mu bubbi bwe bayitanga Silver wekkanani abasinga mwamulaba yafa emabegaawo
naye ebimu ebyamuse abasawo kye batunuulidde ekyenda kyesibye kyangu okusanga mu kyenda kyo nga mulimu ebintu ebyekutte. Jjukira buli lw'oteekayo olina w'opaakinga we biri. Constipation kitegeeza tofuluma. Naye obutafulumawo kitegeeza munda wano ebintu tebikyekuba bulungi, waliwo ekisiba. Kati ekimu ku kyali ekyatta omwami oyo kwesiba, ekyenda kyesiba nga omuntu abasinga bazimba embuto, abalala afulumya omukka obubonero mu obwa constipation. Ono constipation nti olidde emmere, tonywa amazzi biki. Kati ono ng'amayirungi yagattangamu okumira chewing gum. Kati bwe bakulongoosa basobola osanga ekintu ekiringa kibol nga kiri mu kyenda kyo kyekyakuleetedde okwetta. Ekyenda kino buli we kiba kyezinga nga kikuba emmere kisobola okukwatirayo, osobola okufa. Blood flow ekyenda bwe kyesiba, katugeze nga bw'ona okwata omugwa accidentally n'oguluka bubi ne gwetugga. Ekyenda kyetugga. Ekyenda bwe kyetugga tekiba just mmere nti yeetagenda, n'omusaayi tegutambula. Kati omuntu awo aviira okusobola okufa. Kati abali b'amayirungi muyina side effect eyo esobola n'okutta. Yagamba yalwala ekyenda kyesiba lwakuba tetwagala wulira report za postmortem, twagala tuwa mirambo. Gamba kati oli yafudde embeera mbi. Kati ebimumpa byaki okufa kufa oba yafudde ki, naye bw'omanya abasawo bano ne bwe ba accident omuntu n'afa omulambo bagutwala. Ekintu nangere kyo nali nkyebuuza, kati already afudde kati mutwala gwaki? Kyekyamuse si kabenje, yaweddemu omusaayi, ensigo yayabise, obwongo bwagize bwayiise, kino kye mutima gwayabise, nti omuntu afudde naye bamutwala ne bagamba wadde yafiiridde waka kyekyabaddewo. Bamuwadde obutwa n'afa. Butwa kikaaki? Olwo poliisi etandika okunoonyereza. Poliisi okunoonyeza kwayo kuva ku postmortem report. Era teri ddwaliro report gye batawa poliisi omuntu buli afudde. Kubanga omuntu singa mukulaiminga ne muvaire mugamba naye eddwaliro mwe bamutidde. Poliisi okunoonyeza kwako bagenda mu fayiro y'eddwaliro ne bakizuula nti omuntu ono yafa, report y'abasawo yeeno. Bwe mubeera mu kyakibuusabuusa nga bajjayo omulambo nga baddamu bagwekebejja. Tigubeera kukyaliko ebibeekebejja. Babyekebejja, bakebera tissue ne bakebera biki, bakebera ebintu bingi ne bakizuula. Kati abantu abamu abatayagala twala mirambo mu ddwaliro byemuuza, wamanyi waliwo ebintu ebimu propaganda anti omubatwala babasala ne bajjamu ebyenda ne bajjamu emitima. Kati oyagala biziika naye, kale katugeze nti babijjamu byagaza mulinde okuzuukira bamuziike nga mulamba mbwaha n'abaaki. Ekintu lwakuba tukyali mabega. Bwe tuba twagala bino bye tuwoza nti abasawo batuyigirako nga mwagala baleke bayigirako mubawe emirambo. Waliwo ebintu bye bakola ebimu science, ekintu kye bayita science kwe kubanga banoonyereza, bakozesa human tissue, bakozesa ebintu ebyenjawulo, nti mu bazungu ensi ezo bakimanyi nti abaana basoma beetaaga okulaba omutima gw'omuntu banaagujja mulamu. Bakwata omuntu bw'aba afudde ng'omutima gukyalina obulamu, omusaayi gutatambulamu, basaba abantu basayininga no donatinga ensigo y'omutima gwo eri science ne bagusomerako. Bagujja mu kiseera ki ng'omaze kufa. Gubeera gukyakola. Guba tegukuwa bulamu naye tegunnatuuka kufa nti guvunda, kubanga omusaayi guli guba gukyalimuko oguli woomu. Babeera balina we bagenda okugutereka. Bagutereka ne baguteeka mu byuma ne bakupampingamu omusaayi ne guba nga gubuguma nga mulamu ne bagusomerako. Kati ffe tetunnatuukayo eyo. Nze sirina buzibu na kujja lwakuba mateeka Uganda wano tubirina. Amateeka ga wano omufu alina eddembe. Era bw'oziikula omufu nga tali mu bitundu byonna byonna osobola okugulako eddwaliro omusango. Ddembe ly'omufu ssebo wano weeriri. Temusobola mmanya ga mutataaganya nga mumuziise nti mumusengula nga family ab'Enganda tebasayininze. Kati naye eyongenze nti postmortem eno eraga ekitta abantu. Kyovula batuuka ne bagamba statistics, aba statistics bakufuna ezo report zonna masawo ne bagamba nti abafa
kansa y'ennamba eri bweti. Abafa obutaba na musaayi gumala ennamba eba bweti. Postmortem. Abafa nga babadde kibumba postmortem. Kati ebyo byonna balina obbikebera naye abantu abakyali mu bifo abagamba nti omuntu wange afiiridde wakati muziike mulina ekintu kye mumiisinga bakiyita death certificate. Death certificate ebbaluwa eraga nti omuntu yafa. Olwaleero togyetaaga. Naye ogenda kwewuuba ng'oyagala okukakasa ensi nti omuntu oyo yafa. Kyova olaba obululu bwaffe abagundi twamuziika wali. Obululu bwaffe bukomawo ng'abantu beemulugunya nti erinnya ly'omuntu likomeddewo ku lukalala nga yafa. Gavumenti terina rekodi ze nti mufu. Kati aba balina death certificate bagajjako automatically. Ziba ku gavumenti era nirayo ebikolako byonna. Kyova olaba ekuŋŋaanya okuzaalibwa n'embagayo n'okufaako. Kati nti bamanya oyo omuntu ne bamugya mu records. Era bwe babudgetinga bamubudgetingira balowooza akyali mulamu. Budget y'eggwanga aba akyabalibwa naye kankugereze ku bantu abakulu. Omuntu omukulu bw'afa ng'ayina abaana oba yalina omukyala oba omwami. Death certificate ogenda gyetaaga singa oyagala okuba nga omuntu oyo omwogerako nti wamuyinako oluganda. Tulabye abantu nga bafumbiriganwa ku kyalo n'afa awo ebintu bamututte mu ssabo biki n'afa ne bagenda ne bamuziika. Ekyalo ne kimanya nti bamuziise. Bambi owero sinagaana eddamu mutwale bafune ebbaluwa biki ne bagaana ne bamuziika. Omukyalo oyo oba omwami n'atuuka n'agamba nti ettaka lino lyali lyani lya mwami wange. Ne bagenda mu kkooti ne bagamba nannyini ttaka gwe twagala nti yafa. Ne bagamba leeta obukakafu nti yafa. Tebakusaba mulambo baagala death certificate. N'ogamba nti wamuziika bukakafu entaana ye eri wano. Entaana terakekakasa muntu. Era ogenda kwesanga zosangamu emirambo gy'embwa. Era ogenda sanga ng'oyingidde mu expense osasule bajjeyo omulambo bagukebere DNA bamanye nti yooyo. Bwe bakizuula nti yooyo kati ate mu processing death certificate munnira ate mala egendewa mu kkooti olw'omusango guddira eyinza owooza nti baagulirira nga tebaagulirira. Twetaaga sensitization nno mu bintu bingi. Abalamuka era ng'oyagala beera administrator wa properties z'omuntu oyo yafa. Ne bagamba oyagala kubba ssente ze ZNSS. Ki ekikakasa nti yafa? Oyagala kubba maali ya muntu. Bayitha we n'okola ng'omuntu abadde afudde mu bank nga mwagala kukola ebikwata ku akawunti ye mufune estate of the late akawunti ezo. Olina okusooka okufuna ebbaluwa death certificate. It is a must. Olina ebbaluwa. It has to be there. Daddy waffe yafa ebintu n'abirekera mami. Kati nga yalina ogende wa administrator general simanyi biki ebyapa ayagala bikyuse abizze emmanya ge ebyo byonna bye bamulekera kubanga byali mmanya ga daddy ebisinga. Kati okutuukayo era bagamba muntu nannyini waabyo n'agamba ndi mukyala we ne bagamba proof. Naleeta marriage certificate. Ne bagamba omukyala tekikuwa right ku bintu ng'omuntu mulamu. Kubanga etteeka lya property tegabanwanga muntu mulamu. N'agamba yafa. Namugala leeta proof. Ng'alina okuleeta death certificate. Ng'eya marriage weeri, eya marriage ekuwa right ng'omukyala we. Naye eddaame liraga nannyini bintu. Kati wulira ebiri awo. Then death certificate ekakasa nti ki ono yafa kati ekkiriza gavumenti okutransferinga eringa bw'onoowandika ebbaluwa eya transfer. Death certificate n'eddaame bye bikola transfer. Kati muziika abantu nga temufunye ebbaluwa. Omuntu atuusa ayagala genda bweru alina marriage certificate naye omwami we yafa. Omwami we yafa nti kati kankubuulire. Olaba abaana. Taata abo osobola omuziika oba maama waabwe. Oba okumwegaana. N'ogamba yafa. N'ogenda okusaba visa omwana ono emyaka gye nga tegikkirizibwa kutambula mu ensi. Ne passport. Passport baagala taata ne maama. Kati laba wogamba nti taata yafa. Ne bagala leeta ebbaluwa eraga nti yafa. Anti twamuziika, anti katwakola ki?
abantu balowooza nti tebaliva mu mbeera ya bwavu Katonda basitula nti olwaliro kyokola leero kidda guluma yaguzza kati kigenda kudda emyaka 2 mu maaso nga Katonda akusitudde akwadde buli kimu weetaaga okutambula weetaaga omwana wo okufuna ebintu ebimu weetaaga nawe okufuna ebintu ebimu nga ebbaluwa y'omugenzi gye weetaaga obbikuwa ng'ate kitwala kiyabwerere yabwerere nno omuntu bw'afiira mu ddwaliro bawandiika olupapula olulaga nti ono afudde ebanga okuzaalibwa kano akapapula ke bakuwa kati nka short certificate ako kotwala mu NIRA n'ofuna ennene entuufu ne mu ddwaliro buli ddwaliro omuntu mwafidde olina obumakinga sure bakuwadde ebbaluwa eraga nti omuntu oyo afudde omuntu oyo gy'ogenda obbeesingako okufuna death certificate kati abantu balowooza nti omuntu bw'afudde ogenda mwetaaga nga omuziikula after 5 years omanyi ssente ze zitwala okukebera amagumba g'omugenzi bajjeyo neyo trauma nze tosobola na jimpisaamu sisobola annange ebintu bino tubyeyanguyirize era ddala tubadde twetaaga sensitize nange nali omu kwabo abagamba sha omuntu afudde kati bagenda kunoonyereza biki ndowooza tujja kufunayo ko akaseera kisakye nga kkiriza kubanga noye mukama wange tusomeseko ku bintu ebyo tulina obisomesa katalekeka akatalekeka ogenda twali tukyogeddeko naye ndabye abantu nga beeyongedde omenyeka emitima mu butayawula abantu be bakolagana nabo na mikwano gyabwe bannange mwaka mupya bayige yawula omuntu akolagana naawe gw'okolagana naye naye nga si mukwano gwo omuntu akolagana naawe mulina ekibagatta era alina kyakwagalamu nekyakwagalako omuntu kyakwagalako bwe kivaawo oba bw'amala okifuna they will go bw'aba mulenzi nga badde akwagala kwebaka naawe era bw'akimala agenda bw'oba naawe omuwala abadde ayagala kwebaka naawe oba kujjako ssente kasita azifuna ng'agenda abasajja mwawule abakazi ababaagala n'ababaagalako ebintu waliwo omuwala anoonya fiizi nga kitawe teyamuweerera so bw'omala omuweerera ku yunivasite ennyini gy'afunira omusajja teyali mukazi wo yali anoonya fiizi ate wakkiriza obeere taata kati tomenyeka mutima kutuuka kwetta era omuntu yenna alowooza okwetta olw'abantu lowooza nnyo ku bantu abo kubanga bagenda sigala nga balamu nga basanyufu ng'ogenze